Jo twayogedde ku mboozi ya Sipapa. Emboozi eno erimu obulipo. Ekikulu ekituufu ekiri mu mboozi eno waliwo ssente ezabbibwa. Ekyo kyo saagala mu kibuusebuuse. Waliwo ssente ezabbibwa. Naye engeri gye zabbibwamu ge mazima agasinga obukulu. Ago ge mazima agasinga obukulu. Naye abantu beda baweereza message mwogende ku birungi Sipapa wadde agaba ssente. Bwe yagabanga ssente twababuulirako ko bwe baali bamukutteko nga mubbi. Si kirungi era twasirika. Si kirungi kutabula mboozi. Temugatta feeling zammwe. Kakati bwe tuba twogera ku mboozi eno eyo wano we yagenda lyali komera we yajjayo kali akalenzi akayimbi yakatekamu ssente tetwabyogera mubijjukire namwe twakomyayo bya bifaananyi bya kamyoni bye yatuwa kati ngayo tutasobola kukomyawo bibi nga waliwo ekirungi tutasobola kuleeta kirungi nga waliwo ekibi ate siffe bapiyaala be weebale tukwate kintu kimu atawat siri piyaala wa Sipapa kumakinga sure nti alabika bulungi wala bapiyaala be bwe basobola okujja ne babikkirira oba enkola ekituufu mu kaseera kaakyo kaakati ekyamazima obubbi bwo weebuli era emitwalo 42 egya ddoola gyabbibwa kaakati ng'emitwalo 42 gya ddoola gimaze okubbibwa mbu ng'ogenze ku bigambo bya Sipapa n'ag'omuntu kuba Sipapa yavuddeyo n'akola ka vidiyo nga tannakwatibwa ekiraga nti Sipapa yeyeewaddeyo yasoose n'akola vidiyo Steve yakuteera vidiyo eyo yasoose n'akola vidiyo eyo nga tannakwatibwa wabula agenda okutuuka ku poliisi ng'ali mu kamotoka kano kaaba kuntumye naye emikisa ekiraga nti yeyeewaddeyo mingi kuba yasoose ku recordinga ka vidiyo abanga bagamba ndi wano abanga bagamba ndi wano kaakati awo ekibuuzo ekisooka ne kijja Sipapa yabadde adduka lwaki aba yeewaayo mu bigambo bya Sipapa alumiriza Enanga okumuwaayiriza Enanga ofe afuna emidaali ng'amuyita omubbi era mu bigambo bya Sipapa alaga nti ekimujjayo mukyala we kuba tasobola kubanga yeekwese nga mukyala we ali mu kkomera neŋŋamba bannange abasajja ababwe bati tebakola ki tebasangika neŋŋamba naye Sipapa oli musajja naye era n'omusajja aleko omukazi ow'ebbina eddene bwe lityo mukomera nawe nno oba musajja kimaama tebakyalabika naye abakazi okimanyi mukyala mbadde simulabangako wamaanyi sente ngedi kintu ky'amaanyi kakati Sipapa n'afunawo pulaasi ebibuuzo ebiri mu musango guno ekibuuzo ekisooka kompuleyina nti nga talabikako agamba nti baamubba kale tusikyateeka nti alina okwogera naye tetutinayo twalengedde nga tumulengera alina waayitaayita tulowooze mu Sudan ekyo kibuuzo abantu bakibuuzizza neŋŋamba nange nja kireeta nombuuze kompuleyina nti alagawa ekyokubiri bannaye poliisi mwebala omutima omulungi mu misango egifaanaganako bwetyo nga mutera okutugobya kamera lwaki guno nga mwagadde nnyo gugende mu kamera ekyo nakyo bakimbuuzizza abula poliisi egoba kamera nebyalina okunnyonnyolako egamba musango fulufigawe ekibuyaawo nga naye babulabi bweti nga okutte katooki bwe tulinganga alikodinga mufulume nga tebakkirizaayo kamera naye wano tulaga kamera zasooseeyo paka we bamaze okutulaga nti Sipapa bamulina we bamuyingiza eri oli naabuuza kamera zo nga poliisi yakyuka nga teyatugamba ne bamujja mu kaduukulu nga abakamera we muli we bali awo n'agenda kati wemaze otukakasa nti be bamulina ng'ayingidde tebazzeemu awo we baatugobedde awo nakyo ekibuuzo kikiba kiri awo kale sooka otuwe jo nawulidde mukulu w'Enanga mbu Sipapa anoonyezebwa nze badde sinenyezebwa nko tebansamuningangako wadde ntisobola kunoonya nava gye nava nali ngezitooli nenkomawo nembula nti basakinze ewange basanzeyo mumotoka basanzeyo sisimu basanzeyo laputopu sente baninda ngenze ne basakinga awo simanyi byaddako naye nalowooza oba mukyala wange alina ekizibu kyakoze nga nkyanoonyereza ali ku poliisi ki badde ndi awo nempula mukulu Enanga nagamba Sipapa badde banoonya Sipapa yabadde takola ki abadde abuze ne tukwatamu mukyala we kati mukyala we tasobola kubeera mu kkomera lwa Sipapa lwanze nze abeera nze
abapoliisi batufuula abamenyi b'amateeka nate ffe tetuli bamenyi b'amateeka nze tebanampitako ku poliisi sinabagaana kugenda ku poliisi nze ni munauganda sirina wensobola kwekweka saa zino vidiyo eno bwengimalira bwe nti katikati saa zimeka saa ziri 10:40 ez'olwaleero lwakumeka lwakubiri leero lwakubiri ngenda kulinnya nve wano wendi saawa zino ngenda kabalagala ku poliisi bwe baŋambye keesi weeri mukyala wange bamute waba bamukwatidde enzingira akaduukulu manye byonna ebigenda mu maaso mukama yamanyi amazima tunagalabira mu kooti oba simanyi saga nti simanyi kooti enaatulamula My office, No one enters. Stop here. There's no one who's going to enter. I think you have got enough. Omanyiru munnalinva eyo mukyalo nga bali mukukola kkubo nga bagenda bateekawo obupande go slow men at work era nagenda nvuga mpola mpola paka we nava mu kifo we bakolera nenyongeramu kasipidi kange oba ku men at work yani kasona obupande go slow men at work nengenda nga nvuga mpola nepita ku bupande obwo nenga bakandika abasajja bakole kkubo mirimu gya gavumenti ejo nengenda naye nga kyekituufu kyemutalina kubuusa amaaso anamu ebiri ejja $2 gyakola ki jabbibwa ku musudaani gwe tutanawulira akola ki wabula zo ssente ezo waliwo abazeetaaga nga nenyinizo ndowooza mwali of course nyinizo era poliisi kyekigikozesa naye kaakati omuntu abeera atya n'ezo ssente wano mu Uganda Pazi mu Uganda tebabifaako bazungu omuntu otabeera na kaashi ene wafosa obeera n'ekikutiya ky'ekisente bwe zivunda woozaanika kale awo nga tuvuddewo kakati jjo nabalese mbagambye lugenda kujja twogere ku balunywa